29 Friday nejja guba guggwanga tobimanyi mujje muwagire muto wange. He has done good all these years okuba yatandika okuyimba ate ne mumuwagira kati mukoma just kumuwagira nga nyimba ziri mu masimu mujje wano mu blessing occasion ye. Eyi tobimanyi nze yange eberanga ku mungi buli kaseera ebere ino kubanga etambula kubanga mu abantu ne namawulire mugipushinga tebanze nzekka. Maybe twakifunamu mu bukyamu naye ng'oluyimba nafuna permission era ndowooza recently navayo ne clearing air twakwatagana ne Jjajja Lwagadi nga bwe kyalina okubeera oluyimba ne nfuna permission era ne nduyimba bulungi era ne lunyumira abantu. Mpozi nga bw'abangambe ekisooka ne interview no sandi gikoze lwakuba nga munnange nga bw'omanyi ebintu by'ensi nti olina okuvaayo bwabaawo ekikwogeddwako n'okitereeza nti mpozi nga Jjajja Lwagadi ekisooka muwe ekitiibwa ekisingirayo ddala. Omuntu omuyimbi okuddamu najja addemu oluyimba lwo kibeera kya kitiibwa kitegeeza olina ettaffaali lye wateekako era kinnuma okubanga nziramu interview eno nziremu ebigambo bye naye mpozi nga ye yazze n'aŋŋamba nti ndeeta obukakafu obulaga nti yanzikiriza okukola naye nga nze mu respectinga era ngenda kusigala nga mu respectinga all the years kubanga oluyimba lwe lwa blessing obulamu bwange era lukya blessing obulamu bwange kubanga nze naddamu buzzi ku bwongo bwe nange Mukama ate kwa blessing then nayongeramu bwongezi katono ne twistingamu katono naye obwo kitegeeza bwali bwongo bwe so sisobola muyisa mu maaso at any time naye nga nze ndi musajja mukkiriza ekituufu nkyogeranga bwe kiri ne kibeera nga kituufu. No tebansindika ekipapula kye nalaba nakiraba ku mutimbagano era ne ndowooza nti oba waliwo ba bad mind abaagala obiteekawo ne mukubira teyakwata naye bwe naddamu nenkuba maneja we yakwata naye nga ayina essimu yange nange nina eyiye nga njagala kukakasa ddala kituufu oba kimanyiiko era ne byempulira mbadde mbiwulira mu mbu okujjako kyovulaba nali nagana okola interview yonna okujjako recently bwe nalabye ye kennyini naye good enough yagambye nti biri mu balooya maybe balooya be bayanga okureactinga nga tebamaze kwekenneenya. Okay katusabe Mukama tukakole katusabe Mukama nkakolemu kubanga yamblessinga nalwo kati kansabe Mukama nkakolemu osanga bwe naba nkakozeemu naye nina okuddayo n'empaayo ekimu eky'ekkumi ne mwebaza nenzaayo omuzigo kubanga that's the only thing I'm remaining to do.